This is Diaspora TV, your #1 global network. 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 Hallelujah. Hallelujah. Mukama febazibwe abooluganda, Mukama febazibwe. Amina, amina, amina. Nga tulindirira abagenda okuddako. Twebaza Katonda atuwadde ekisa eky'okumutegeera. Badde nkyalindako abooluganda abamaliriza wano tulyoke tugende mu maaso. Amina. Kakati tugenda maaso n'okuyigiriza kwaffe nga bulijjo. Mbaniriza nnyo nate abali ku mukutu gwaffe. Abali ku mukutu gwaffe ogwa Back to the Bible Truth nga tugenda okuyiga ekigambo olunaku olwaleero. Mwenna abaliko mbaniriza nate mwebale kujjako. Katulinde bano bamalirize tugende mu maaso. Amina. Amina. A real point of victory, of celebration, of awe, of surrender to God. Yes. Of being serious with God. Thank you. The birth of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we have prayed. And let somebody out there declare loud, amen. And amen. Ziramo kuragamba. Tewali mujulizi busingeri. Era mwenna mbetondera. Baba buuliza bayimiridde okubuulira. Mukama yeebazibwe na peno nali mbereri. Hallelujah, hallelujah. Mukama feebazibwe abooluganda bampuliza olwaleero. Tubaniriza nnyo omusumba Kabuye, weebale nnyo, weebalire ddala. Oyogedde ebigambo ebirungi ate ebibuulira enjiri. Musumba Saamu naawe weebale nnyo. Obujulizi bwe tulina okuwaayo si bwebo nti nafunye ennyumba. Obwo tebulina kye bukyusa. Obwo tebulina kye bukyusa muntu kudde eri Katonda nti nafunye emmotoka. Weebale nnyo Musumba Kabuye olw'okutegeera obujulizi obwo. Obujulizi nti yayambala omubiri n'ajja gye tuli. Tusobole okusonyiyibwa ebibi byaffe. Tusobole omutegeera. Bali ku cyberspace mbaniriza nnyo nate okubeera nti tukomyewo okuyiga. Mbaniriza nate abali ku Facebook, YouTube ne Twitter. Mukama mulungi era tugenda kweyongera mu kigambo. Bannange ekigambo tekikooweka. Manya nti buli lwe weeyongera
okubeera nti oli mu kigambo kino n'okukisoma n'okitegeera kiba kitegeeza weeyongera okumanya Katonda kubanga bino ebyawandiikibwa muntu Yokaana 1:14 si bw'ayogedde yajja n'abeerako gye tuli kati gwe buli lw'otamanyi ono Katonda oba kitegeeza tomanya embalayo leero tugenda kweyongera okuyiga nga tuli mu okutegeera endagaano enkadde n'empya mu Kristo Yesu eno tuli ku paati ya 7 gye tuliko tuzze tuyigiriza paati zino omuntu abale okutegeera kati kiringa kye babadde bayigiriza ku cyberspace asomye Ebbulaniya 9 we baaweerangayo saddaaka saddaaka ze baawaayo tezaasobola kujjawo kiri naye Yesu yajja n'akola ki naafe omulundi gumu ne tulyoka tukola ki tugiwako ebibi byaffe njagala tugende mu maaso tugenda okuyingira omwaka omupya abantu balina ebisuubizo abantu bakulosinga naye tuli mu Kristo Yesu amiina tukyeyongerayo njagala mugye bayibuli zammwe nga bulijjo njagala mufune ekkalaamu ebitabo buli lwojja okuyiga olina okubeera n'ekitabo yita munno sharinga subscribinga teekako ekigalo byonna biyamba mu kubuulira enjiri yitaba Oluganda yitaba omunjuyo waliwo abantu abatudde obutuuze eyo nga tebalina naye baleete bawulire ekigambo bafumbire kacaayi bajje bawulire ekigambo kale tugenda mu kuyiga tuyiga okutegeera endagaano empya n'enkadde okuyita mu Yesu Kristo taata twagala okwebaza olw'eggulo lwaleero nga tugenda okusoma ekigambo kyo tufuna okubikkulirwa tufuna okutegeera tetugenda kusigala kyekimu buli aloogenze ku mutukutu guno olw'eggulo lwaleero tagenda kusigala kyekimu okuyiga kuno kubeere nga kubikkula okutegeera kwe okutegeera endagaano enkadde n'empya kubanga bw'omala okutegeera endagaano enkadde nga bwe yakolanga bwe yayina enkolagana ne Katonda n'endagaano empya gy'eyina kati mu enkolagana ne Katonda kijja kuwa okutegeera osobole okutambulira mu buwanguzi twata ekyo kyonna ekitaasimbibwa Katonda kisimbulwa mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kubanga tugenda okufuna okubikkula okuyita mu mwana omuyeka Yesu Kristo mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina tuli mu kuyiga okwaleero okutegeera endagaano enkadde n'endagaano empya bwe twogera endagaano enkadde tuba twogera ku nkolagana enkolagana eyaliwo mu mulembe ogwo ogw'endagaano enkadde Katonda n'abantu naye omulembe guno Katonda bw'akolaganamu n'abantu ng'okyayita banno tugenda kuleeta ebyawandiikibwa kansuubira n'ekkalaamu yo n'olupapula lwo tugenda kubeera nga tukola ki nga tugenda okufuna okutegeera n'okutegeerekeka engeri gy'okozesaamu embalayo mu butuufu ng'otegedde Katonda tugenda kutandika n'ebyawandiikibwa ekyawandiikibwa ekimu ekiri mu Bebbulaniya essuula 8 olunyiro lw'omusanvu nagambye tugenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi ebyogera gye tuli Abebbulaniya kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga ery'olyokubiri kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga ey'eryokubiri tulinga kati abasoma aba cyberspace we babadde bwe weetegereza obulungi ayise endagaano enkadde endagaano eyasooka n'akozesa ebigambo ebiri muno mu byawandiikibwa bino okunenyezebwa mu luzungu kye bayita fortress okunenyezebwa oba etalina nsobi era najja akozesa ekigambo ekirala nti ekitegeeza nti
okunenyezebwa wano mu byawandika kyekitegeeza kikyamu. Kati twagala bwe tuba tusoma ebintu bino tubitegeere, kuba buli lwe tutabitegeera n'okubikozesa tujja bikozesa bukyamu. Bwe tuba twagala okutegeera okunenyezebwa kuno kwe tusomye mu ssula ey'omusanvu mu Bebbulaniya 8, kati tulina okugenda mu Bebbulaniya mu ssula ey'omunaana sobole tutegeere obulungi kiki kyeyali awandiika gye tuli. Agambye atya: kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja. Kati ekitegeeza nti tewaaliwo kikyamu ku ndagaano. Ekitegeeza nti endagaano yali ebikkula oba eraga kibi. Endagaano enkadde yali ebikkula okulaga ekibi. Buli lw'ogisoma ekubikkulira kulaga ekibi ekyaliwo. Era kyekyo lwaki endagaano empya oba ey'okubiri ekola ki? Ejja. Endagaano ey'okubiri teraga bukyamu oba teraga kibi, kubanga waliwo okusalawo. Amiina. Lwaki? Endagaano ey'okubiri Yesu yayiwa omusaayi gwe ku lwaffe. Amiina. Bw'otununamu wano byawandiikibwa bye tuva okusoma, bw'ogenda okusoma mu ndagaano enkadde, kyekyo lwaki bw'ogenda okusoma olaba nti mu ndagaano enkadde waaliwo nga bw'osoma mu stories ezaali mu ndagaano enkadde, olaba Samusoni ne Dirayira, olaba ensobi ezaaliwo Samusoni ze yakola, ebyo byonna biri mu ndagaano nkadde. Olaba Ibulayimu akola obukyamu bwaliwo, ebyo byonna tubisoma mu ndagaano nkadde. Nti endagaano enkadde ekujja ekulaga ebintu ebyali bikolebwa mu bukyamu ebyaliwo. Naye bw'ojja eno mu ndagaano empya si ejja tekulaga ekyo. Tutunuulira mu ndagaano enkadde eyogera ku Bashiba ne Dawudi. Dawudi nga bwe yatta Uriya. Endagaano enkadde era yetuleeta okumanya ebintu ebyo byonna. Bwe tujja mu ndagaano enkadde tulaba mu Kuva Musa atta omusajja asima ekinnya amukwekamu n'atamanya nti waliyo eyali amulabye. Abasajja baali balwana ng'ayagala obbataasa. Omu n'amugamba nti nange oyagala okunzita nga bwe watta mu Misiri. Ebyo byonna tubiraba mu kitabo ky'Okuva. Kati endagaano enkadde lwaki ndeeta bino byonna ebyokulabirako? Ndeeta bino byonna ebyokulabirako tusobole okuyiga. Tuyiga lwaki endagaano enkadde n'empya. Bw'omala okutegeera kijja kuwa okusoma Bayibuli eno mu butuufu obe ng'omanyi. Mukyambiro olina kyagala okwongerako awo? Endagaano empya tetulaga kunenyezebwa, naye endagaano enkadde etulaga ki ekyalingawo ekyo enenya. Ensonga lwaki olesa example za Samusoni, Dirayira, oleta example ya Ibulayimu, nti ebyo byonna byawandiikibwa okutulaga ensobi ezo ze baakola. Ate olw'okuba tuyiga
endagaano empya n'enkadde Kristo banga bulijjo tubadde tujja tuyiga era nga tusomesa nti endagaano empya endagaano enkadde kyali ekisiikirize ate ng'endagaano empya kyali ekisiikirize oba Kristo yali akwekeddwa ate mu ndagaano empya Kristo alabisiddwa yensonga lwaki tukontinuinga ogenda nga tusoma okulaba nti biki ebyali mu ndagaano enkadde abantu b'endagaano enkadde baategeera batya oba enkolagana yaabwe ne Katonda yali etya kubanga jjukira nti mu ndagaano enkadde abadde akwekeddwa mu nkola gye baalinga bakola amiina takeekedda nti alina we bamutadde wabula mu bintu bye baakolanga amiina olw'okuba nti omwoyo wa Katonda teyabeerangawo beebikkulira wabula yajjanga n'agwa ku muntu omu n'ayogera ate ne byeyayogeranga omuntu yamanyanga naye teyamanyanga mu bujjuvu bwabyo yensonga lwaki yalinga akwekeddwa naye kati bwe tumaze okumulaba ng'azze Kristo bw'azze n'ayambala omubiri n'alaga obwa Katonda kati tufuna okubikkulirwa kwa Katonda okwali mu ndagaano enkadde amiina kati bwe tutunulamu wano tulaba endagaano enkadde eyogera ku Musa adduka mu Misiri naye bwe tujja mu ndagaano empya Musa emwogerako ng'eyazaalibwa atuukiridde Musa eyakula obulungi eyo endagaano empya bwemwogerako n'abonyaabonyezebwa n'abaana ba Katonda n'abeera mu kusanyuka naye yabonyaabonyezebwa okubeera nti akwatagana n'ekigambo kya Katonda n'agaana okukola nga Misiri bwe yali Bebulaniya 11:23 kubanga yabalirira okuvimibwa kwa Kristo obugagga obusinga obugagga bwa Misiri kyekyo lwaki yasalawo okugoberera Kristo Bayibuli ey'oluzungu egamba nti he forsook kubanga yasalawo agoberera ani Kristo endagaano enkadde eyogera ku Musa nga bwe yadduka mu kutya enoonyayo obubi enoonyayo ekyokunenyezebwa webale nnyo enoonyayo ekyokumunenya naye ate endagaano empya si bweri endagaano empya etubikkulira eri egambye nti yadduka eno egambye nti yaleka olw'ebyo bye yalengera ebya Kristo amiina eno enkadde yetubikkulira ki ekyali kubanga endagaano enkadde tugambye nti enkolagana y'abantu ne Katonda yali ntono kumanya kwali kutono so nga bwe baakirabanga bwe batyo olw'okuba teyalina kubikkulwa Kristo yali tannajja kubikkula ensonga lwaki bali be bawandiise bagambye yadduka ate eno bwezo tukibikkulirwa ki kye yakola bwe yalengera kati olaba nti endagaano empya gye tulimu gye tutambuliramu olw'okutwagala kwetwa ate bw'ojja n'osoma ku mukazi Wahabu eri mu ndagaano enkadde emuyita etya omwenzi naye mu ndagaano empya olw'okukkiriza yakola ki omukazi omutuukirivu okufuna alipoota ennungi ebyo byonna byawandiikibwa endagaano empya bwemwogerako naye mu ndagaano enkadde emuyita mu luzungu bagambye nti she was a harlot kubanga omulimu gw'endagaano enkadde kwe kunoonya ki okunenyezebwa ate mu ndagaano eno ey'okubiri yakusalawo nti osalawo gwe yakkiriza wasalawo okugoberera ani Kristo olwaleero oyinza owulira ebigambo bino gy'oli okusalawo kukwo si kwaffe ffe twogera ebigambo bino n'obiwulira omala kuwulira njiri n'olyoka okukkiriza okulokoka waliwo okusalawo mu ndagaano ey'okukola ki eno ey'okubiri tugende mu Bebulaniya essuula 8 olunyolo 12 tweyongerayo kumanya tulaba nti endagaano empya eyogera ku mukyala Rahabu nga
omutuukirivu ate ng'endagaano enkadde emulipootingako ng'omwenzi. Ekigendererwa kya Katonda oba okwagala kwa Katonda si kwe kusinkana ekyokunenyezebwa eri omuntu, naye Katonda ayagala omuntu abe ng'atabagana naye ng'abeera n'enkolagana neki n'omuntu kyekigendererwa. Yensonga lwaki eno ey'okubiri endagaano yo tekola ki tenoonya kyakunenyezebwa wabula ebeerawo si lwa choice ya muntu naye olw'okwagala kwa Katonda nti Kristo yalina okuyiwa omusaayi yensonga lwaki tefuna kyakunenyezebwa. Lwaki ayiwa omusaayi? Kubanga ajja okununula omuntu okumujja mu kibi okumuteeka mu bwakabaka obw'ekitangaala. Kati tuli mu bwakabaka twava mu nzikiriza ne tujja mu kitangaala. Mbadde nga tugende mu Bebulaniya essula 8:12 ebyawandiikibwa byogera gye tuli ffe tetwogera eri byawandiikibwa. Kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Ndisaasa endagaano enkadde enoonya kunenyezebwa ate endagaano empya tereeta kunenyezebwa. Tudeeke mabega mu Bebulaniya 8:10 tulabe paka ku lw'11 kubanga twagala kutegeera. Kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne ku mitima gyabwe. Ndiwandiika nange naabeeranga Katonda gye bali nabo banaabeeranga abantu gye ndi. Olw'11 so buli muntu tebaliyigiriza munne na buli muntu muganda we ng'ayogera nti manya Mukama, kubanga bonna balimanya okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo. Kati bw'otunuulira wano nti endagaano empya balimanya nze, balifuna okubikkulirwa okutuukiridde, okubikkulirwa okw'amazima. Nga babikkulirwani? Nga babikkulirwa Katonda mu bujjuvu. Ate kugenda kubeerawo okuviira ddala okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo. Amiina. Olw'12 tuli mu ki? Bebulaniya 8. Twagala tuwulire ebigambo bino tubitegeere. Agambye kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Sayogedde mu Bebulaniya eno gye tuva okusoma 8 nti endagaano n'empya egambye nti bonna balimanya. Bonna balimanya kitegeeza ki? Nti bonna bagenda kubikkulirwa, bagenda okuba n'okubikkulirwa okutuukiridde, okubikkulirwa kwa Katonda mu Kristo. Amiina. Weekuli okuva ku muto paka ku mukulu. Olw'12 lw'osomye lugambye nti kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Yensonga lwaki tuyiga endagaano enkadde mu ndagaano empya tusobole okwawula ki ekyaliwo mu ndagaano enkadde n'eki ekiriwo mu ndagaano empya mwe tuyimiridde ffe olwaleero ng'abakkiriza. Amiina. Nti mu ndagaano empya waliwo ekyokunenyezebwa. Ekyokunenyezebwa kyalinga era ekiraga obubi omuntu bw'akola. Ate mu ndagaano empya tulaba nti obubi buno tebutubalirwa. Tebutubalirwa olw'omuki
olw'omusaayi gwa Yesu ogwayika nti ffe twali bakufa naye yafa mu ffe olw'ekibi ekyo eky'obutakkiriza mu Katonda. Naye kati ye atwala ekifo kyaffe ffe tutwala ekifo kye. Kati alabi Katonda mu Kristo alabisibwa munda mu ffe. Agende nti kubanga ndibasaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate. So kino kintu kikulu mu ndagaano enkadde kiraga nti Katonda kusaasira. Agende ndibasaasira n'obutali butuukirivu bwabwe. Era siribabalira butali butuukirivu bwabwe. Kati ekiraga ti mu ndagaano empya ayina okusaasira. Katonda ayina okusaasira. Tekitegeeza nti bw'aba alina okusaasira ate oteekwa kusigala mu kwonoona kubanga alina okusaasira. Kitegeeza nti alina okusaasira eri gw'omwonoonyi naye bw'omala okumanya nti alina okusaasira gy'oli olw'okuba azze okununula okujja mu kizikiza kiri eky'obutategeera. Wakati wano tuyiga kumanya ab'endagaano empya tufuna okumanya tufuna okutegeera nti bw'omala okutegeera ate oba tokyatambulira mu kwonoona kuli kubanga kusaasira kwe kuba kukujje mu kwonoona nga kukuleese mu kutegeera. So kiba kitegeeza bw'agamba nti ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe ebibi byabwe siribijjukira nate. Tekitegeeza nti okwonoona tekuliiwo. Webale nnyo point enkulu. Tekitegeeza nti okwonoona tekuliiwo. Era okwonoona okwo kuliwo naye olw'okuba okusaasira kwe tatununula nkwonoonako wabula atunuulira alina okusaasira gy'oli osobole okumumanya. Otyo kati ekitegeeza nti ekisa kino weekiri gw'amaze okutegeera tekitegeeza nti ddayo oyonoone osabe omusaayi gwa Yesu gukunaaze. Bananga omusaayi gwa Yesu gukunaaza omulundi ogwo gumu toddawo ng'oyonoona nti naaza. Luli twali tetumanyi nga bwe tukola nedda gukunaaza omulundi gumu. Kati ekitegeeza ebigambo bino bye tusoma eby'okununula n'okusonyiyibwa luggi oluggulwawo olw'okubikkulirwa. Amiina. Ebigambo bino ebifa okwogerwa mu Bebbulaniya biba bitegeeza okusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Okusonyiyibwa kw'ebibi byaffe This is Diaspora TV, your number. Ekitutwala okuba nti tutuuka eri Katonda kubanga atusaasidde olw'obutali butuukirivu bwaffe. Katonda yatusonyiwa tusobole okukola ki? Okumumanya. So okusaasira kwa Katonda oba okusonyiwa kwa Katonda eri ffe eri abantu kuleeta kumanya Katonda. Y'ensonga lwaki atusonyiwa tusobole okumumanya kubanga obulungi bwe bututwala mu kwenenya. Obulungi bwe bututwala mu kumumanya. Obulungi bwe bututwala mu kumutegeera. Y'ensonga lwaki asonyiwa ebibi byaffe. Obulungi bwe bututwala mu kwenenya. Obulungi bwe bututwala mu kumutegeera. Kyekyo lwaki tujja okubuulira enjiri ng'eno osobole okutegeera osobole okuwulira. Omwonoonyi tasobera kubeera ng'atuukiridde. Olina okusooka okulokoka. Amiina. Olina okulokoka. Okwongereza kwekyo nti wabaawo okusomesa oba waliwo enjigiriza oba waliwo okubuulira kw'enjiri okubaddeyo emyaka n'emyaka nga kulaga nti omwonoonyi talina ngeri ki gy'asobola kusinkana Katonda era takwalifayinga kubanga mwonoonyi kubanga ajjudde nnyo obubi ajjudde ekizikiza. Y'ensonga lwaki tasobola kubeera ng'akola ki? Ng'atuukiridde. Kati kitegeeza nti enjiri eyo ebeegobya abantu ba Katonda ebeegoba omuntu okumujja ku Katonda. Kubanga Katonda ono omukambwe teri ayagala kubeera naye. Ayagala kuliraana Katonda ono omukambwe afaanana bw'ati. Amiina.
teri enjiri si enjiri ey'okulaga ey'okubuulira ekibi naye enjiri yenjiri ereeta obubaka obulaga omulimu gwa Kristo ogwaggwa ogwo omulimu gwa Kristo ogwaggwa oguyitibwa enjiri y'amawulire amalungi amawulire amalungi era ng'amawulire amalungi ago bwe buweereza obw'okutabaganya. Amiina. Bwe buweereza obw'okutabaganya. Tosobola kutabaganya muntu ng'omulaga nsobize. Tekisoboka. Bw'oba oyagala okutabaganya omuntu tomutabaganya ng'omulaga nsobi nti kati goli bwoti kati kino bwe kiba kitegeeza omuntu oyo tonna bw'ogenda mutabaganya kubanga buli ky'omulaga omulaga nsobize. Kati ekitegeeza nti missoni ya Katonda kwe kuzza abantu gy'ali obatabaganya gy'ali okuyita mu Kristo. Katonda missoni ye eri omuntu kwe kumutabaganya okumuzza gy'ali nga ayimirira ku mulimu ogwaggwa ogwa Kristo. Amiina. Ku mulimu ogwaggwa ogwa Kristo. Era Kristo yamala okusisinkana obwetaavu obw'ekibi. Amiina. Era kuno omulimu ogwaggwa ogwa Kristo omuntu kwayimirira okuzza oba okutabaganya omuntu ne Katonda kubanga demands zonna ne requirement ezaali zeetagisibwa yazituukiriza zonna Kristo yazituukiriza. Amiina. Era okusonyibwa kwaffe kwe kusonyibwa nti Katonda ayagala tumumanye. Amiina. Ekitegeeza nti omukkiriza alina ye okubeera nti atambula nga yeegendereza okubeera nti amanya Katonda ono gwe yakkiriza. Amiina. Twagala tutunulire ebigambo bino nga tubyegendereza kubanga bijja kuwa gwe okusinziira okutegeera. Twagala tuleete ekyokulabirako ng'engeri gye tubadde tuyiga Katonda ono gwe tusinza. Oli bw'amukuleetera nga amukutiisiza n'agamba oba kankuwa ekyokulabirako mukaddewo nga buli lwakomawo awaka muzaddewo era ye mukaddewo ng'omuzadde bw'anaabeera nti alina okuba n'enkolagana n'omwana gw'azaala oba n'abaana b'azaala. Naye kakati gwe muzadde n'obeera nga oli mukambwe eri abaana bo buli lwodda fire buli lwodda obawogganira buwogganiza kwegamba abaana ne bakulabira mu kiti ekyokutya olinga Al-Qaeda ng'otya abaana oli mutujju. Ojjukira bakadde baffe abamu abakadde baali bakaawu nnyo nga bwakomawo mwena mudduka kwegatonna nkolagana na taatawo kati kyo kikuleetera okuba ewala ne kitaawo kubanga kitaawo obukambwe bukuleetera okuba obutamumanya. Naye Katonda bw'atwagadde aleese okutusonyiwa. Amiina. Y'ensonga lwaki ayambadde omubiri okujja okutulaga obwa Katonda bwe buli. Amiina. Kati Yesu azze mu ndagaano empya mu mubiri okusobola okutulaga Katonda kyali gye tuli, okwagala kwe, okusonyiwa kwe, ekisa kye, okufaayo kwe. Ffe ng'abakkiriza kyekyo wakyawaddeyo omwana we ajja atufiirire. Bange ebiseera ebisinga obungi bwe tuba tubuulira Katonda ng'ababuulizi ne tulaga Katonda ono ng'omutujju nga ye omulimu gwe gwakujja kuba nti abonereza bantu, nga ye omubiri gwe gwakujja omulimu gwe gwakujja kubanga tabusi nga gw'olaga Katonda atta oyo omuzibu. Ani agenda okwagala okuliraana Katonda oyo oba okujja eri Katonda? Teri muntu n'omu yandyagadde kuliraana ne bwe yandibadde nzezeyo Katonda omutujju mba simukola ki simunyumirwa. Y'ensonga lwaki mu ndagaano eno empya Yesu Kristo azze mu mubiri okutulaga embala ya Katonda bweri. Ti embala ya Katonda kisa, embala ya Katonda kwagala, embala ya Katonda kufaayo, kusaasira. Y'ensonga lwaki anoonya omuntu ono eyabula okudda gy'ali abeere ng'atabagana naye ng'alina enkolagana n'omuntu ono.
naye ekibi tekiriraga muntu kumanya Katonda, tekigenda mulaga mbala ya Katonda. Ekibi tekisobola, nga bwe tubadde tuyiga, tuli mu kutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Kyekyo lwaki endagaano enkadde ejja ogirabanga ejja ekulaga contradiction bagiyita batya, ekigambo ky'Oluganda temumanyi, abali ku internet temumanyi Luganda, eringa ekikuwereddwa ekitali kituufu mu ndagaano enkadde, nti embala ya Katonda eringa etali ntuufu. Eno ogisoma yatta, eri ate yagaba. Okiraba? Naye Yesu azze okutulaga ki? Katonda kye yali mu ndagaano enkadde. Mujjukire nti endagaano enkadde yawandiikibwa abasajja abaali bawaayo ebiweebwayo buli mwaka, nga bawaayo ebiweebwayo. Ate abakkiriza abo abaali mu mulembe ogwo baali abakkiriza abaali beesalira omusango, nti baalina endowooza ey'okwesalira omusango. Endagaano empya kyeyogerako kati nti ffe tetuyina kwesaliza musango bwe tuyigiriza, olw'okuba waliwo eyatuggyako ki? Eyatuggyako ebibi byaffe. Endagaano enkadde, abasajja bano abali mu ndagaano enkadde abawandiika oba abaalungamizibwanga baalinanga endowooza ey'okwesalizanga omusango, newankubadde buli mwaka bawangayo saddaaka, naye teyasobola kujjawo kwesaliza musango ogwo. Bwe tusoma Abebulaniya 10 olusooka n'olwokuna lutulaga nti bawangayo, naye newankubadde bawangayo ekiweebwayo ekyo tekyajjangawo ki? Kwesaliza musango. So ekiri ekisinga obunene oba omutawaana ogusinga obunene mu kkanisa olwaleero si kyekibi, wabula ye sin consciousness, kwe kwesaliza omusango. Kubanga okwesaliza omusango guno kutulemesa okufuna okubikkulirwa kwa Katonda. Tuba tuziyiza okubikkulirwa kwa Katonda gye tuli, kubanga buli kiseera buli kintu kiba tukyesalizaamu omusango. So kitwala omuntu okuba nti alafuba na strugglinga, kati kiba kitegeeza nti tagenda kufuna kuva eri Katonda. Lwaki? Olw'okuba buli kiseera abeera yeesaliza omusango. Buli kiseera abeera yeesaliza omusango. So mutawaana guno munene eri omubiri gwa Kristo, olw'okuba guziyizibwa olw'okwesaliza omusango, kutuleetera okuba nti tetufuna okuva eri Katonda. Kubanga abakkiriza abasinga bonna, abakkiriza abasinga tebafuna kuva eri Katonda. Lwaki? Lwakubanga beesaliza omusango. Kati ekitegeeza mu ndagaano empya okwesaliza omusango tekuliiwo olw'okuba omusaayi gwa Yesu Kristo gwabulika. Kyekyo lwaki tulina okubuulira enjiri ey'omulimu ogwaggwa ng'abakkiriza okuyita mwane mu Yesu Kristo. Gwe ng'omukkiriza olina okumanya kino, nti enjiri bw'ebuulirwa omuntu n'awulira enjiri n'alyoka akola ki? Alokoka. Bwe tubuulira omulimu ogwaggwa oguli mu Kristo mu kkanisa, olwo ekibi kiba tekirina we kijja kufunira ki? We kijja kufuna we kituula. Naye buli lwe tunaabuulira ekibi, olwo okwesaliza omusango okugenda kubeera ki? Kungi eri abantu. So kitegeeza nti enjiri erina okubuulirwa. Okubuulirwa ku mulimu ogwaggwa ogwa Kristo
nti gye tukoma okubulira omulimu guno ogwaggwa guleetera endowooza y'omuntu okweraba mu mulimu ogwaggwa. Ekyo kireetera omuntu obuteesaliza musango kubanga aba yeerabanga omulimu ogwaggwa. Naye buli lw'obuulira enjiri ey'ekibi ey'ekikolimu ey'abajjajjaabo baakola bwe bati oba weesaliza omusango naye ng'ate omusango ogwo gwakuggyibwako dda. Pawulo atugambye mu Baluumi 8 nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. So kati bw'obanga oli mu Kristo kitegeeza wakkiriza, bw'obanga oli mu ye toliiko musango. So tolina kwesaliza musango kubanga ebibi byaffe byonna yabyetikka. Kati kitegeeza kiba kikujja. Tugende mu Bakolinso ekisooka sura 15 olunyolo lwa 34 mutamirukukenga mu butuukirivu so tomwonoonanga kubanga abalala tebategeera Katonda. Njogedde obakwasa ensonyi. Mutamirukukenga. Okusonyibwa kuleeta ki? Kuleeta enkolagana. Banange enkolagana ereeta okutegeera omuntu. Agambye wano Bebulaniya 8:11 kubanga bonna balimmanya. Tumumanya tutya? Okuyita mu mwana we. Buli lwe tumanya Katonda tulina kumanya kuyita mu mwana we. Mu kigambo. Wano Bayibuli egambye nti endagaano enkadde yakunenyezebwa enenya ate endagaano empya tenoonya kunenya. Mu bibi byonna ebyaliwo Kristo yabijjawo. Bw'oba wakkiriza ebibi byo byakuggyibwako. Endagaano enkadde yali yakukola okugjawo okukola ki? Okugjawo ekibi ng'olina okukola. Naye endagaano empya esonga kukkiriza Kristo. So endagaano eno empya etulaze obugagga bw'ekisa kya Katonda. Tulabye nti okwesaliza omusango kuleetera omuntu okuba nti alemererwa olw'ekibi naye ng'ate yanunulibwa dda okuva mu kibi. Y'ensonga lwaki tusomye Abakolinso ekisooka essula 15 olunyiriri olwa 34 ategeeza mutamurukukenga mu butuukirivu. Sekitegeeza olina okumanya nti oli mutukuvu okusobola okuba nti obutambuliramu. Naye buli lw'otamanya nti oli mutukuvu ate onooba onoobutambuliramu otya? Oba weesaliza musango kiba kitegeeza oba tosobola kuba nti otambuliramu ekyo already kyoli. Era nga okusonyiyibwa kw'ebibi kuleeta enkolagana. Era okusonyiyibwa kw'ebibi bino kuleeta okubikkulirwa. Kyavudde agamba mu Bebulaniya 8:11 kubanga bonna balimanya. Mu kumumanya kwe kubanga osonyiyiddwa. Bw'omala okusonyiyibwa otandika okufuna enkolagana n'omuntu. Bwe mbanga mulina omuntu gwe wasoowagana naye ebiba bigenda mu maaso ebimukwatako batobimanyi nawe ebikwatako abatabimanyi. Naye we wabeerawo okusonyiyibwa wabeerawo okutabagana wabeerawo okumanyagana. So kyekyo Kristo kye yatukolera. Kyekyo Katonda kye yatukolera mu Kristo kwe kutusonyiwa ebibi byaffe tusobole okuba nti tuba n'enkolagana wamu naye. Kyova olaba nti endagaano enkadde ye kutunuuliza kunenyezebwa. Naye endagaano empya yo ebibi byonna ebyali birina okubeera ku ffe byateekebwa ku Kristo. Era endagaano enkadde ye eraga mulimu gwayo kulaga kibi, eraga ekibi. Naye ate endagaano empya yo omulimu gwayo ngeri ya kujja mu kibi. Engeri gy'ekujja mu kibi kubanga ebeeraga omuntu ono nti omuntu ono aba yeeraba mu ye nga tasobola, nga yeetaaga omulokozi, nga yeetaaga omuyambi, ng'alemereddwa era awedde. Y'ensonga lwaki akkiririza mu mulimu guno ogwaggwa nti tasobola kukola ku bubwe ateekwa okuba ng'alinako amuyamba okusobola okuba nti atuukirizibwa. Kati ekitegeeza nti endagaano eno empya
bwekulaga ekulaga Kristo nemanya nti nina eyannonola nina gyensobola okuddukira nze ku lwange sisobola nobeera nti weesigama ku mulimu ogwakola ki ogwaggwa gwe ng'omukkiriza endagaano empya ejjawo ekibi n'ekiteeka kwani ku Kristo. So endagaano empya byonna ebibi ebitadde ku Kristo kubanga ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi. Weebale nnyo kati gwe bw'otunuulira era ffenna tulina okuba nga tutunuulira Kristo kubanga ke kaliga akajjawo ebibi era kwe okuyitibwa kubayita Passover kwayitibwangako mu ndagaano enkadde. Weebale nnyo ogwo endagaano enkadde ogwo gwe mulimu gwe yakola ogw'okulaga ekibi ekiri mu muntu naye endagaano empya ye bitadde ku Kristo era endagaano enkadde endagaano empya yegituukiriza. Tuli ku kutegeera endagaano enkadde n'empya. Bw'otegeera ebintu bino kitegeeza ogenda kukola ki? Endagaano empya etuukiriza enkadde. Amiina. Endagaano enkadde tukugambye nti ekulaga kibi, ekulaga kunenyezebwa. Endagaano empya ekutunuuliza ku Yesu Kristo eyakuggyako ebibi. Endagaano empya etuukiriza ekyo ekyali mu ndagaano enkadde. So endagaano enkadde eraga ekibi. Endagaano empya eteeka ekibi ku Kristo. Era endagaano empya yetuukiriza buli dimandi yonna oba buli kyali kyetaagisibwa mu ndagaano enkadde kubanga Yesu yeetikka ebibi byaffe. Ekyo kyendagaano kyenkadde kye yali eraga. Kati ekitegeeza tosobola kuddira ndagaano nkadde n'endagaano empya ozitambulize wamu. Tezisobola kutambulira wamu. Kubanga endagaano enkadde endagaano empya etulaga Yesu. Atyo. Era tetulaga kyakunenyezebwa wabula etulaga Yesu. Ate endagaano enkadde ye etulaga kyakunenyezebwa. Naye nga tuwogedde nti yali eraga kyekyo Kristo kyagenda okukola. Yensonga lwaki kyoyogedde nti tosobola zigatta wamu. Tezisobola kubanga zitambulira wamu. Amiina. Kubanga eri eraga kyakunenyezebwa ate eno etuukiriza ekyo kyali kidimandingibwa mu ndagaano enkadde. Amiina. Kubanga era kino kyetuddamu osobole okukitegeera. Endagaano enkadde yakunenya. Endagaano empya etuukiriza ekyo ng'ekulagaani ekulaga Kristo. Endagaano empya tekola ki? Tekusalira musango. Endagaano enkadde tesobola kutukuza. Endagaano enkadde yeriwo okusaliza musango era okulaga okunenya naye endagaano enkadde yo tesobola kutukuza lwakuba etteeka. Kiddemu ekyo. Endagaano enkadde yali tesobola kutukuza kubanga ow'etteeka. Kubanga tewaali n'omu yasobola kutuukiriza tteeka. Yensonga lwaki tugambye nti endagaano empya ekulaga Yesu. Kati gwe omuntu n'otunuulira nti munda mu ggwe temuli maanyi gonna gasobola kutuukiriza tteeka kyova oyaayaanira omulokozi ono kulokola. Kati ekitegeeza mu ndagaano enkadde baamanya Katonda okuva ku ki? Okuyita mu bisiikirize n'okuyita mu bannabbi. Naye mu ndagaano empya tumanya Katonda okuva ku muto paka ku mukulu. Ne tulyoka tufuna okubikkulirwa olw'okusonyiibwa ebibi byaffe. Tufuna okubikkulirwa kwa Katonda okw'okusonyiibwa ebibi byaffe. Kati wano we tuli twasonyiibwa ebibi. Ekyo kye tulina okukola ki? Okubeera nti buli we tweyongera okusoma n'okutunula mu byawandiikibwa tufuna okutegeera. Obadde olina kyoyongerako? Yanti mu ndagaano empya tumanya Katonda
kyakulaga nti bali mmanya okuva ku muto paka ku mukulu kiba kitegeeza nti tugenda ffenna okufuna okubikkulirwa kubanga olwo Kristo amaze okujja. Amiina. Kuba Abebulaniya awandiika obunnabbi buno abujja mu ndagaano enkadde. This is Diaspora TV, your number. Nti kaakati ffenna tumanya Katonda okuyita mu kubikkulirwa kubanga kubikkulirwa yalabisibwa dda kubikkulirwa ye Kristo. Y'ensonga lwaki tusoma era nga mu kweyongera mu kusoma kwaffe tujja kulaba ekitabo kya lubereberye nga tetukiraba ng'endagaano enkadde naye nga tukiraba ng'endagaano empya. Bwe tujja tweyongera mu maaso ne tujja kulaba engeri ab'endagaano enkadde gye baakolangamu ebintu mu kitabo ky'olubereberye mu kitabo bwe tugamba olubereberye tuba tetulubalira ku ndagaano enkadde kubanga endagaano enkadde etandikira ku Exodus etandikira ku kuva naye tugenda kulaba enkolagana eyaliwo mu ndagaano enkadde erabikanga etaatuukirizibwa ate ne tulaba ne mu katusomeko wano katono mu Bebulaniya 11 olunyiriri olusooka. Okukkiriza kwe kunyweza ebyasuuzibwa kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Okukkiriza kwe kunyweza ebyasuubizibwa nti kukkiriza nti abazira mu kukkiriza okukkiriza kwabwe kwasuubizibwa ebyo ebintu bye baali bakolera ki bakiririzaamu. osomye Abebulaniya olusooka. Okukkiriza kye kinyweza ebyasuubizibwa kye kitegeeza ddala ebigambo ebitalabika. So okukkiriza kuno kwe kukkiriza okwakolebwa abasajja abazira ab'omu ndagaano enkadde era nga baasuubizibwa ebyo ebyasuubizibwa bye baali byabagambibwa naye ne batafuna kubikkulirwa mu bujjuvu kubanga kubikkulirwa yali tannajja. Tulaba nga kubikkulirwa okwo kwali ekyali kiragibwa lyeryato lya Nuuwa. Eryo lyali liraga Kristo era ne tulaba ekikomo eky'omusoto ekiwanikiddwa waggulu era okwo kwali tulaga Kristo awanikiddwa ku musaalaba. Ebyo byonna byebiraga nti abazira bano ab'omu ndagaano enkadde bwe kukkiriza kwe baalina okutuukiriza mu ebyo era ne tulaba omusaayi ku nzigi ekitulaga nti tulirunulibwa omusaayi gwa Yesu. Ebyo byonna byali bye tuyita ebisiikirize ebyali biragibwa era ebintu bino byonna byasuubizibwa abazira bano naye mu kubisuubizibwa tebaabirabako yensonga lwakiga nti byebinyweza okukkiriza kyekinyweza ebyasuubizibwa kyekigambo ddala kyekitegeeza ddala ekigambo ebitalabika. So bino byalinga biri mu bisiikirize byali tebirabika. So kuno okukkiriza si kwe kukkiriza okwokufuna emmotoka okwokufuna omukazi nedda kuno okukkiriza kwe kukkiriza kw'obulokozi okwokununula omuntu okumujja mu kibi okumuleeta mu bwakabaka obw'ekitangaala. So tetuli mu kukkiriza eno Bebulaniya 11 teyogera ku kufuna bintu kubanga n'abatali balokole nabo babifuna nga tebakututte kukkiriza kuno wabula eyogera ku bazira abafuna ekigambo kya Katonda ekisuubizibwa obulokozi. Kati ekitegeeza bino byali pointa nga byogera ku Kristo. Bino byali biraga. Amiina. Biraga bulokozi. Amiina. So omusumba Tim Kizito Tim wanya Kabuye ayogedde ku kigambo ekyokuwa obujulizi n'agamba birungi kubanga Katonda yatuwa ensi eno okugibeeramu n'okugyeyagaliramu. Tetulina kuba mu nnaku baatwalokolebwa nedda yatuyitanga kuba mu nnaku wabula bwe tubeera mu nsi muno Katonda buli omu Katonda yamuwa ensi eno atali mulokole n'ali mulokole bonna babeera mu nsi eno era ffenna tusheyalinga ensi eno era ffenna tusobola okugaggawala era ffenna tusobola okuba n'amayumba n'amamotoka na buli kintu kyonna naye bwe kituuka ku kigambo kye Bayibuli tuba tuleeta bulokozi okulokola. Katonda ayagala enkolagana n'omuntu
but ekitukwatagana ku bulamu buno obwa bulijjo ebintu yasooka biteekawo n'alyoka atonda omuntu ekitegeeza nti kyetwetaaga mu bulamu buno olwedde bwekiri mu nsi muno so kati wano tukwata ku bya bulokozi ebiseera ebisinga obungi ababuulizi bakozesa egundi eno nga batubuulira ku bintu bino ebikwatibwako naye kuno si kwe kukkiriza okw'ebintu ebikwatibwako kuno kwe kukkiriza okw'obulokozi so Busumba Tim kyavudde agamba nti obujulizi bwe tuwa buno mbapadde nafunye ennyumba nafunye emmotoka nafunye omukazi nafunye empapula ebyo byantu bya wano bya ku nsi tebirina kye bikyusa nze ayagala okumanya nze ayagala okutegeera okunzijako ekibi tekirina mmotoka nyumba mukazi because tebirinawe bikyusa nkiri kyange kiri munda mu ndowooza yange wabula ekigambo kya Katonda ekyo kye kikyusa endowooza yange netandika okulaba Katonda nga atali mutujju wabula Katonda nga Katonda ayagala enkolagana nga taata ayagala okukolagana n'omwana agambye nti ayagala abantu bonna okusooka okulokoka n'okumanya amazima. Tugende mu Bebbulaniya essula 11:39 nabo bonna bwe balimala okutegeezebwa olw'okukkiriza kwabwe ne bafuna ekyabasuubizibwa lwaki olw'okukkiriza yes olw'okukkiriza ebyo byasuubizibwa ebyasuubizibwa bwe bwali obulokozi kyekisuubizo kyebasuubizibwa bwe bwali obulokozi bwe basuubizibwa obwo bwe bakola ki endagaano otyo ogamba bintu babirira Ibulayimu yali bintu yali musajja mugagga nnyo ng'alina abaki abaddu nga 100 ekitegeera so ekitegeeza byo yabifuna ebyoku nsi wabula ekitaasuubizibwa bwe bwali obulokozi nti baali tebasobola kutuukirira awataali ffe yensonga lwaki kyali kirina okuleeta Katonda okwambala omubiri ajje okusobola okununula omuntu alyoka atuukirize abali mu ndagaano enkadde n'abali mu ndagaano empya ffenna tutuukirizibwe mu ye. Kati endagaano empya okukkiriza kwayo kuli mu mulimu ogwaggwani ogwa Kristo. Kitegeeza nti omulimu gwatuukirizibwa omulimu gwaggwa mu Kristo ogw'okununula omuntu. Yokaana 3:16 Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza alimu okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. So ekitegeeza Kristo yajja n'afa n'aziikibwa n'azuukira kati oluggi lugule eriffe abakkiriza twamala dde okuyingira eri abatannakkiriza oluggi lugule. Yensonga lwaki Pawulo ayogedde mu Bakolinso 5:17 nti ffe tuli batabaganya abatabaganya bwe tumala okutegeera ne tulyoka tufuluma wabweru okugenda okutabaganya abalala. Yensonga lwaki enjiri ebuulirwa, yensonga lwaki yanyaga ebirabo n'awa abatume bannabbi abayigiriza bonna bakuyigiriza kigambo ffenna tukule tutuuke mu kigere ekyokutegeera Kristo. Kati endagaano empya ekulaga Yesu ng'ereeta okubikkulirwa kwa Taata. Tosobola kumanya Yesu kuyita mu Musa. Tosobola kumanya Yesu kuyita mu Dawudi. Newankubadde Dawudi yalabisibwa ebyo ebigenda okujja mu Kristo. Tosobola kumanya Yesu kuyita mu Yeremiya. Nodda. Newankubadde okumanya Taata okuyita mu kimu Ezekiel. Naye tumanya tutya Katonda okuyita mu mwana. Kubanga omwana ono Yesu yatuukiridde okutulaga obwa Taata. Era ye mukulu w'okubikkulirwa kw'obwa Taata. Kyegamba Taata kitaffe Katonda. Bwe tulaba Yesu tuba tumaze okulaba Katonda. Kubanga Taata. Filipo mu Yokaana essula 14 Olumwenda nti Yesu n'agamba nti kasookedde obeera nange ebiro bingi bw'otyo era totegeeranga Filipo alabye ku nze ng'alabye ku kitange. Bwe bali nnyo. Kiki ekikulowoozesa ggwe nti tulage Taata? Kiki ekikwogeza ggwe nti tulage kitaffe? Ekitegeeza alabye Kristo alabye Yesu kubanga Yesu yatulaga obwo bwa Katonda. Yesu ye Katonda yambadde omubiri azze okutulaga embala ya Katonda
azze okutulaga obwa Katonda. Kakati gena maaso Adde mmanyi oyongera. Ekitegeeza nti endagaano enkadde yali ayitibwa Katonda. Mundagaano enkadde yali tayitibwa taata, yali ayitibwa Katonda. Mbadde nga kibetadde yali mundagaano enkadde yali ayitibwa Katonda so si taata. Kubanga tewaali kubikkulirwa kulaga nti Katonda ye kitaffe. Mundagaano empya tulaba Yesu amuyita Abba Father. Webali nnyo. Abba kitaffe. Kubanga oyo ye mutabaganya w'abantu ne Katonda. Era ye mukulu w'abeegayirizi. Atudde ku mukono ogwa ddyo. Eyo ye ndagaano empya. Eyo kye kitonde ekijja. Eyo gwe mwoyo omujja. Eyo ennimi empya. Oyo buli kimu kipya. Era n'obatuuze bonna bapya n'olulimi lupya. So olulimi olw'endagaano enkadde, olulimi olw'endagaano empya lwe lulimi olw'obutuukirivu olwatukuzibwa, omulimu ogwaggwa bwe buyinza, ye Kristo atudde waggulu w'abaamasaza. Webali nnyo. Olwo lwe lulimi olw'endagaano empya. Era tetukyatunuulira baano basensi ab'omu ndagaano enkadde oba bannabbi ab'omu ndagaano enkadde. Tujjayo nga reference. Tutunuulira Yesu kubanga ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe ate era ye mumaliriza w'okukkiriza kwaffe. Buli lwe tutunuulira endagaano enkadde tuba tujjayo byakulabirako. Ne tujja ne twera tubanga enjogera y'olwaleero gyenvuddewo w'obulokozi bwaffe. Kati bwe tutunuulira emabega tulaba gyenvuddewo obulokozi. But olwaleero tutunuulira Yesu kubanga Yesu Kristo gwe mwoyo ogutudde munda muffe. Ye mwoyo omutukuvu, ye mwoyo wa Katonda, ye mwoyo wa Kristo, ye mwoyo omutukuvu atudde munda muffe. Kati oyo gwe tutunuulira. Tetukyatunuulira bali Bezekeri, ba Jeremiah, ba Daudi. Yes, abo tutunuulira engeri gye baalaga obwa Katonda bwe bugenda okubeerawo. Engeri gye twawulamu endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Abooluganda tubaaniriza nnyo era tubeebaza olw'akaseera kano ke tututte okubabuulira ekigambo. Mwebale nnyo okubeerako era tubeebaza lwa tayimu yammwe. Diaspora TV webale nnyo era nga tugenda okumaliriza mukyala Mbiru tusabire tuggala. Twebaza Katonda tuyingira nate mu mwaka omujja. Erifa abaalokolebwa abali mu Kristo tetukulosinga wabula already tuli mu Kristo. Wabula tuyingira buyingizi kubanga already tuli mu ye, tuyingira buyingizi mu kijja ekyo nate ekyaggwedda kye tuyiga okutambuliramu. Kitaffe omutukuvu tukwebaza nate nga tukkiriza nti ekigambo kyo kiramu, kigambo kyo kitubikkulira kiki tuli gy'oli. Kyetuva tukwebaza. Era taata tuyimusa abantu bonna abadde Mukama taata abawuliriza akawungezi k'olwaleero n'abagendera okuddamu okuwuliriza. Tusaba nti taata okubikkulirwa kuno kweyongere, amaaso gaabwe ag'omwoyo gamulisibwe bategeere okuyitibwa kitange kw'abayita. Banywerezebwe mu kisa kyo ne mu kwagala kwo kubanga batukuvu baatukuzibwa, baanunulibwa era banywezebwa mu kisa ekyo eky'obulokozi. Taata nga bayingira mu mwaka guno omujja tuyimusa obulamu bwa buli kinoomu tukuteeka mu ssomero. Ne tulangirira obuwanguzi ku buli kinoomu, ne tulangirira okukulaakulana eri obulamu bwa buli kinoomu, ne tulangirira okuva mu kigero ekyokutegeera n'okudda mu kigero ekyokutegeera eky'obwakabaka bwa Katonda nti buli munoomu abeere nti akula era ng'atambulira mu mulimu guno ogwaggwa. Taata tukwebaza eri abalwadde akawungeezi k'olwaleero tutuma ekigambo kyo ne tulagira buli ndwadde yonna eri mu mibiri egyo okuva mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ne tukkiriza okuwonyezebwa eri obulamu bwabwe. Eri abo abali mu kuyita mu kwetaaga mu kaseera kano tukkiriza nti oli Katonda sinkana okwetaaga kwabwe era ng'okuliyetingawo embeera wea obugabirizi gye buva okutuukiriza gye bali taata. Taata tukwebaza nga tukkiriza nti tuli bawanguzi mu mwaka tugumaze katuyingira mu mwaka omujja n'obuwanguzi mu kumanya, mu kutegeera, mu kuwangula mu buli mbeera kubanga ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Twawangula era tuwangula buli every challenge, tuwangula buli nkola yonna ereeta okulaba nti eziiza obwa Katonda okulabisibwa mu ffe. Naye nga tukkiriza nti tuli batukuvu ba Katonda era tumaliriza nti Kristo
ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe era ye mumalirizi w'okukkiriza kwaffe tuli wanguzi n'okkirawo n'enjiri eno ey'obwakabaka eneebuulirwa amawanga gonna okubeera omujulisi ata tukwebaza titufuluma mu maanyi ag'okubuulira enjiri omwaka guno mu linnya erya mukama waffe yesu mwetusabidde amiina. Tusigadde mwami mubiru ne mukyala mubiru ffe tubadde tubulira olwaleero mukama abawo omukisa mujjukire nti yesu yafuga era mu mwaka omupya nga tuguyingira tugenda kubuulira enjiri mu maanyi ag'ekitalo. Be blessed. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV.